atenderezebwa gulumiswe owekitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangaala kusindikira ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byemmwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo obutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule mu gguluka weeyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaba kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri Ssalongo Ntume amanyikiddwa nga Archangel Gabriel mu Runyaanyimbe waliwo etteeka erisikasika ebintu oba lye tuyita the law of attraction mu Runyaanyimbe kyenjagala okubeera nga njogerako. Etteeka lino liviira ddala kuva mu mutwe gwo. Ekintu kino nakyogerako ko ne mbagamba nti amazzi ag'abulamu omubisi gw'enjuki n'amata we gava mu mutwe ne gayita mu magumba 33 ne gatuuka mu kakulenge akookubiri nga ke kakulenge akazimbulukusa oba akatonda ebintu ebyo bye tulabako. We gava awo gayambuka waggulu eri oyo agaliikirizza n'amaanyi ag'okwagala. We gayambuka waggulu 10 ku buli 100 gaterekebwa. Awo wewava etteeka erikubisa mu bintu. Abaagalwa nga abasamize tulina okutegeera etteeka lino. Baganda baffe balikozesa ng'ekimu eky'ekkumi. Naye ekimu eky'ekkumi kino ffe ng'abasamize tulina okukitegeera engeri we kikola mu butonzi. Si kifuula nnenge nga bano we baakikola nti kirina kubeera nga kigaggawaza oyo abeera nannyini. Y'ensonga lwaki political party esinga amaanyi ye Vatican. Lwaki? Ku lw'ekimu eky'ekkumi. Omwagalwa oba oyagala okubeera nga ozimbulukusa emikisa gyo kimatalinga bantu bameka b'owadde kwe kuzimbulukusa. Kitegera kimu eky'ekkumi ekyo ky'olina okukwata, olina okumakinga sure nti kituuka ku myoyo mingi, si kukkusa mwoyo gumu. Kitegera so yeno ensigo entuufu y'ensonga lwaki bakama baffe buli kiseera babeera batugamba okubeera nga tukola ebijjulo okugabula abantu abalala. Kitegera kati nga ffe abasamize tusobola okukola enkola mu maaso ne turevise nga tukoze tutya okulaba nga tukwata ekimu eky'ekkumi ne tuyamba abantu ab'enjawulo, naye si kukwata buyambi obwo n'obuwa omuntu omu. Babeera bayagala obeere nga emyoyo mingi girya ku kintu ekyo oba kigabana ku kintu ekyo. Kati buli mwoyo we gugabana ku mukisa ogwo, then Katonda amutuddemu kwe kuwa naye omukisa, kwe kukubisaamu emikisa gyo. Bwe kityo we kiri. Kitegera weewaawo. Ebbaluwa egenda bweti. Tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, tewaliwo abayinako maanyi okuggyako nga mukkiriza kibeere bwe kityo. Abaagalwa, we mubeera nga muli mu mbeera yonna eyo ebawuliza
era etandika okubeera nga ekuwuliza empulire ey'okulowooza nti toyina maanyi era nti oli mutono okusinga abalala. Abaagalwa, kino kiba kiraga nti waliwo ekyetaagisa okubeera nga kikolebwa, waliwo ekoowoolebwako okubeera nga ozuukuka. Abaagalwa, nga tofudde mu mbeera yonna gy'olimu, empulira yonna ekuwuliza nga oyisibwamu amaaso, abaagalwa, teyeetaagisibwa kubanga ebeera ekulinnyirira ng'omwoyo. Abaagalwa, we wabeerawo omuntu omulala yenna ayagala okubeera nga atuuka ku maanyi oba ng'afuna eddaala ery'amaanyi okukusinga mu ngeri entegeerekeka oba etategeerekeka oba gy'otamanyi mu kaseera ako, omubiri gwo gukulaga nti waliwo ayagala otulinnyirira, era gukugamba nti kino si kituufu kye batukola. Wandiwulira empulira etali nnungi mu kakulengeko akookubiri akali mu kiwato kyo akagattaganya amagomba ago ag'ebigere n'ag'omubiri gwo waggulu. Wandiwulira embeera etali nnungi, wandiwulira nga waliwo obuzito obuzze ku bibegabega byo, oba wandiwulira nga omutwe gwo guyina engeri we gufunye embeera etali nnungi. Abaagalwa, mubeere nga mulabirira n'okuwuliriza emibiri gyammwe we gifuna embeera egyo, embeera etali nnungi eriyo. Kino kiba kikuyamba okufuna okutegeera n'okumanya ku kiki kye weetaaga okubeera nga oweŋŋanga mu kaseera oba mu mbeera gy'oba olimu. W'owulira amaanyi munda yo era n'otegeera nti embeera eyo gy'oba olimu tesobola kubeera nga ekukkakkanya. Abaagalwa, oba embeera ng'eyagala kubeera ng'ekukkakkanya, kiba kitegeeza nti eba eyagala kuleeta eri obulabe eri ggwe, oba okukkiriza abantu abalala okubeera nga bakuyisaamu amaaso n'obutakuwa kitiibwa. Teweetaaga kubeera ng'osigala mu bifo ebyo oba abantu abali mu kikola bwe kityo abatakuwa kitiibwa era abatakulaba nga kya mugaso. Naye mu kukikola, omwagalwa, teweetaaga kubeera nga weeyisa mu ngeri ey'obusungu. Kola kyonna ekisoboka okulaba nga osigala mu mutima mukadde ako. Wa omukisa omuntu oyo oba abantu abo abali mu kikolwa ekyo ekikunafuya, oba embeera yonna ebeera eyagala okubeera ng'ekunafuya. W'owulira obulungi oba amaanyi munda yo, genda yingira mu nnamuziga y'omutima gwo, yingira mu kakulengeko akookubiri akali mu kiwato kyo, okajjuze amaanyi. W'owulira nga waliwo empulira yonna ekunyigiriza, kiba kitegeeza nti waliwo ekiriwo mu bulamu bwo. Abaagalwa, tusaba oleme kukkiriza kubeera ng'onyigirizibwa. Era w'oyogera nti nedda tewaliwo akuyinako buyinza mu ngeri yonna, okuggyako ng'okikkiriza. Kino kye kifo ekisooka ky'olina okusooka ng'okubeera ng'olabirira, kubanga mwe mutudde amaanyi go, era mu kifo ekyo eky'omu kiwato mw'osinzirira okusobola okubeera ng'ogaba amaanyi go. Abaagalwa, kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga weddiza amaanyi go.
ebiro ebimu abantu basobola okubeera nga bamanyira okubeera nga babayisaamu amaaso okubakkakkanya n'okubeera nga babateekako embeera oba okuboogerako embeera ebanafuya ne bakkiriza ne balowooza nti kyekikula kyabwe. Abaagalwa, si we kiri. Buli mwoyo gwonna ku sseŋŋendo eno gusaanidde okubeera nga guyisibwa mu ngeri ey'ekitiibwa. Mu ngeri eno beera w'amaanyi era eggwe. Linnya eri amaanyi go ago g'owulira mu ndaayo. Beera bumu wamu n'ekitangaala eky'omwoyo gwo ekyo ekikutuddemu. Ekitundutundu kyo eky'omu kiwato ebiseera ebisinga kye kikosebwa we wabeerawo omuntu yenna aba ayagala okubeera nga akuggyako amaanyi go. Mu ngeri eno tusaba otandike okubeera nga okozesa ebirowoozo okuteebereza. Kikuyamba okusobola okubeera nga ofuna engeri gy'osobola okuzimbamu n'okubeera nga ofuna obwetengeredde mu nnamuziga y'ekiwato kyo oba y'ekitundutundu kino. Abaagalwa, kyekino ekyokkola. Ekyokkola kiri bwe kiti. Sa ekikoowe ekyabulamu ng'olina okutegeera n'okumanya ku kifo okuva mu kifuba kyo okutuuka wansi w'ekkundi lyo. Teeberezanga ekifo ekyo kijjudde enjuba ennene era ekula. Leka ekitangaala kino eky'enjuba kyeyongera okubeera nga kiyakaayakana. Ekitangaala kino kyeyongera okubeera nga kiyakaayakana okuva eri ensi yo. Kiyakaayake mu bifo byonna ebikutuddemu era kijjule ekikula kyo kyonna mu mubiri gwo. Mu ngeri eno tusaba owulirize oba olabe ekitangaala kino nga kiviira ddala okuva wansi w'ekiwato kyo kikkirire eri sseŋŋendo natimba. Obeere ng'oli bumu wamu n'amaanyi ago agaliikiriza amaanyi g'amaanyi agatudde mu maama wo natimba. Yongera okubeera nga oteebereza nga ekitangaala kino ekya zaabu eky'enjuba nga kyeyongera okubeera nga kijjula ekiwato kyo kyonna. Era kyeyongera okubeera nga kirongoosa ebyo byonna ebyetaagisa okubeera nga birongoosa mu kifo ekyo. Leka amaanyi ago geeyongera okubeera nga gasaasaanira eri ensi yo. Wekkirize gwe kennyini okusobola okubeera nga weerabirira. Abaagalwa, ng'okola enkola eno osobola okwereetera amaanyi ag'obukkakkamu ag'ekitangaala n'osobola okubeera nga osigala bumu wamu ne maama wo natimba kubanga omwetaaga nnyo. Abaagalwa, mu ngeri eno tandika olunaku olwaliro okusobola okubeera nga weewa ekitiibwa. Manya nti oli mwana wa Katonda ayakaayakana era nga kye kiruubirirwa kyo. Y'ensonga lwaki oli wano, osobole okubeera ng'oli bumu wamu ne kwagala okw'obutonzi bwonna. Koowoola bajjajjaabo mbw'amayembe amazadde era amalungi na bonna mu biti byabwe eby'enjawulo abaluŋŋamyabo akadde konna. Bakuyambe era bakuluŋŋamye. Era omanye nti okuumibwa ekitangaala kya Katonda. Tandika okubeera nga omanya nti oli bumu wamu n'amaanyi ag'emitendera egya waggulu era nga ge maanyi go amatuufu agatudde mu buli kintu kyonna era agasobola nga gatuddemu buli kintu kyonna kye weetaaga
era ky'oyayaanira mu bulamu bwo. Wejjuze abaagalwa n'amaanyi gano aga zaabu ey'enjuba, era owulire nga ozziddwa bujja, nga olinnye ku sseŋŋendo oba nga owuliriza ebigere byo ebirinnye ku sseŋŋendo Natimba. Weddize amaanyi go agaddala era ojjukire nti tobeerangako wekka. Yenze jjajjaawo Ssalongo Ntume. Abaagalwa tugenda kukola bwe tuti practice. Nakwesiza ekifaananyi ekifaanagana engeri nga Mukama waffe waatugambye. So kola ekiruubirirwa n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizi w'omwoyo wange omutukuvu. Sa ekikoowe ekyobulamu nga oyingiza ekitangaala ofulumya ekizikiza oba zaabu eri abo abalina enjuba oba bagiteekako nga mugiwulira eyakaayakana mu kifuba kyammwe emirundi 9. Nga omalirizza okukola ekyo, laba enjuba nga etudde mu kifuba kyo, nga we mulaba ekifaananyi kye ngenda okubeera nga nkozesa ku YouTube video oba ku WhatsApp eri abo abaqualifying okubeera ku WhatsApp, kubanga WhatsApp eno ya mbogo bokka, si ya kika kirala. So laba nga ekitangaala ekyo kikula, osobola okukozesa ekitangaala kye kimu ng'olaba kikula eri omubiri gwo gwonna, kisaasaanire ensi yo yonna, kisaasaanire obutafaaliwo bwonna ng'okozesa birowoozo, era okituuze mu kiwato kyo, kitandike okubeera nga kiyozaayoza ebyo byonna ebyetaagisa okubeera nga biwoonyezebwa eri ensi yo. Mu ngeri eno olabe ng'ekitangaala ekyo okisindika kikkirira eri maama Natimba Paka ku mutima gwe omutukuvu, obeere bumu wamu naye era akuyambeko okusobola okubeera nga akuwonya n'okweddiza amaanyi go nga omwana wa Katonda omulamu oyo atudde mu maanyi ag'obwakatonda. Oyo atenderezebwa agulumizibwe oyo Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.